Oze waka. Mama oze waka maze okusoma. Nzize waka. Yanzo kwelanga au COVID yatusi. COVID wadi 2019. Yeah. Yasoka. Yes. Awatuse mbadde waka. Kama kati COVID yagero tuko oyo nga kasende gesalamu kewaka. Olwaliwo Sudan olwo. South Sudan mzee yaddukayo atalinya. Nolumu affectinga. Yes. Alwa amuzanyo gajuka kati abayuganda bayita bamumanyi kumwa mirimu. Kati awo kufuna emirimu Uganda kitabuka. Nyo. Era olopoti family yali ayiguze olwembeera n'asooka agirya ewa. Alyoka agitundamu awo. Kali byogage yali asa gena nitandika okugiragira mpola. Olw'ensonga alina okunoonya ssente ezitubeezaawo. Kola ki kusomesa abaana. Nana ebitabukamuka kati COVID agenda otuuka. By the way, COVID yagenda otuuka nga tulina mu muzigo. Muvudde kutaka. Yes. Eriamwe. Yes. Tata bina bitunzi. Yeah. Ngati yabitonda anti yali yeyagalidde. Naye olw'embeera yali. Utalo amukosa aze Uganda tebamanyi muwami. Pulira. Kati awo. Nana byatabuka. Totally. Atukesanga alina n'otunda amaka bwe twali tubeera. Kati omanya nti obwavu bwali busembe. Agatunze muze mu kazigo. Tuze mu muzigo. Bulamu bwali buzibu ana bamanyidde ennyumba ennene. Kukyala muli bameka olwo? By that time twali bameka. By that time twali bana. Era nga gwe mukulu. Yes, twali bana. Wakati awo yali azadde, mama yali azadde omulenzi n'abawala babiri. Gwe mukulu mu taata? Yeah. Gwe mukulu mu mama? Yes, nze mukulu. Gwe mukulu mu taata wakuzalira ddala? Yes, era nze mukulu yoka. Muli mu kazigo? Tuli mu kazigo. Sasa tupangisa akazigo. Kumanyi embeera ekuba nze naye nti sente mugenyi. Abali maka amanene amalungi. Netudda mu kazigo nga tekali muna plaster. Manyi ekifurukwa. Pulira. Mani wansi twayalawo carpet. Watu walina ebintu mu nju nga bingi. Ebisinga tumanyi ebyo byabulira. Bekibeera. Batu bali tusulanga buli mwana asula yekka. Ebitanda ebinene. Eddiro nga lijjudde entebe, TV. Twadda mu kazigo nga tekali muna masannyalaze. Ng'obulamu bwakyukira ddala. Totally obulamu obwatunyiga nnyo. It was like 1 year ne obulamu obwo bwatunyiga. Ddala nnyo. Batu bange balina obali basomera amasomero ga bbeeyi. Babaziza waka. Babaziza mu ssomero bwa layisi. Omwana yasomera amasomero ga $6,000. Aze muka 10. Aze muka 10 nga alina kukaa kwegayirira kukiika. Ng'olina kukiika muze mama kukiika buli kiseera. Batata tasobola genda omwanya asajja ffe tulina ensonyi. Agenda kwegayirira buli kiseera. Mama yabambana. Mama agenda. Mama takola. Mama yali akola. Nawe nalwala okunongoosa amagulu okwo. Mulungu yali akola yalina okusobola okunzijanja. Okulabirira. Yes, mu ddwaliro bw'ayita tasobola kunteekako omuntu. Kati obulamu bwali buzibu nnyo by that time. Kale obulamu bwaffe bwatukanye okuva mu 2017 to 2021. Bwali so hard. Pulira. Omwana alwadde awonye kino ate maaso gazze. Osegere. Kizibu ku kizibu. Maka gaweddewo tuze mu kazigo. Kazibu kabi. Tuli mu kazigo. Obulamu butabuseemu awo. Mzee atandise opiikinga. Atandise omumanyira ne Uganda bamuwa emirimu. Netudda mu muzigo ogwa ruumu 2. Nga nnumba yali nnene. Twali awo nga luno tuli bujjuuka awo. Wa Ssentema awo. Era muli ku kyalo kye kimu? Twava twali Kireka. Amaka we gaali era wa Ssentema. Obulamu bwetabuka ate ne tudda e Bujjuuko. Segeera nga yo tebatumanyi. Gye twadda awo. Awo muzee batandise omuwa emirimu batandise opiikinga. Before COVID nga tannatuuka awe. N'agula ettaka e Kakiri. Ng'azzeemu opiikinga. Kale bamutegedde. Osegeera. Kubanga nyina ba anko banga abagagga kati nga bamuwa emirimu bamuconnectinga ku bakwano baabwe kuba kati akuba plani z'ennyumba azimba kalina omugama ky'oyagala
nakuya plan nakubalya buli kimu omuwa sente nakuzimbira nakuwa bisumuluzo ayo naye yali abikola kati nga afunye emirimu egy'ebbeeyi afuzimba kalina olumu nga kuba plan nako n'omusasula oshegera olumu nga oli ennyumba ye yagira bamubabba n'amukwasa ennyumba n'amugana sente naye n'agizimba n'agimaliza n'amuwa bisumuluzo kati atuuka ku ekyo ekisa atuuka ku eyo level Mukama atuyambye n'agula ekakiri era kati ne Bujuuko twasengukayo mu covid time awo ow'okubiri twasengukayo ne tudda ekakiri funze muzze Kakiri embeera y'Ekakiri yeri etya embeera y'Ekakiri nga twakatuuka ekakiri tetwatuukira mu nnyumba yaffe kwa kati muzeeyi yagamba kansembere kumpi nzimbe kwa yali muzimbi yani kati muzimbi kati nga yakyekwatya naga katupangise kumpi n'ettaka lyaffe zimbe nga nva wali nzimba n'ensula ne zibaleshe tusobole okwanguya by the way ennyumba nagipoota nako baba agipoota yes eri Kakiri kati sawa zinene kuba obwanvu ngo yes anetika buloka eza nakwata buloka zange 2 bwendi nga tukira ku 12 abakulaba olwadde Kakiri era nga omanyi nti oba wakajja mu kitundu naddala ffe baboogera bingi abaseka notulya n'omuntu omukulu gulaba ddala ategeera nakusekerera yes nzanga ng'aseka nakuyitako nakutunulira bw'ati azadde n'okuzaala oshegera omuntu oluga kati nzana alo tebanyiiza oba baalinga bakwatibwa kisa bagamba bannaye nedda bambi kiti ekyali kisa yali ttima obangambe nti nze ngamba oba bwali butamanya ngulaira ddala omuntu nga ule muntu ategeera ali myaka egigali 40 plus ninga okyalaga amala g'ekisiru olinga gatalabangako yanze abantu bagule basinganga okunyiiza oshegera oli ku kyalo yes kati badde mu kyalo amazzi nga somba ku kyalo yes agesente agewaka era nkwata litano zange 2 netukia kuluzi ne bato bange nga tugira nga yansobera ddala amazzi nga ndi mwana alina okwanza yayisa nyo byakunsaasira omanyi weesobola era muzeeyi nga takyagaya ddala mwamanyiza ogamba mwana muleke otajja sobola tambula obadde ki omwana muwala genda mangu ate tate yalina eddoboozi ddene nga musirise nenga abamujja yaffe kyasiga bw'otumimira manyiza oba mu kisenge ng'ali mukoga naye ng'olowooza oba ayomba omusajja wa kirowoozi kinene nnyo besi eri etudde ng'aliye akubogoya nokakambe wano angeyatunga ovaawo nga ntuma kali nga tubanga abaana balala atayagala kwesaasira kuddawo mbu neesaasire era ensonga lwaki oli wano yes era yankuza ng'omusajja era n'okuzimba ennyumba twagizimba abantu 3 tebamulaba ku kyalo bagamba omusajja ono abonyaabonya omwana lwakuba si yamuzaala kibayi tebakimanyi era ne kati ku kyalo teri akimanyi gwakimanyi gwe ne maama wo yes ne bato bange tebakimanyi kyewunyisa kirungi tebakimanyi wayinza gamira nti kyata si yanzaala oyo kuke yajakuwa yes teri nakyogera nako ewaka teri akimanyi baganda bane nga ate bakuze obanga alidde ku kyalo society ovubuse vubuse kati nawe navubuka era nali ebyokukola nebyo nali mbityamuko oba nali yala ngaera obwana nyina kumira bubizi malusu akampiseeko naye nga bali muto wange nga neejubisa nanza mwana amagezi agakwana naye nga zetandabangako nga nkwana lwaki nalinze batya naye nga yemba naye nze mujubisa nga obwana olina bba nalwo naawe mukazi musaleko omugambe ekyoyagala nga gwamuwa amagezi naye nga teze nga idea njiina naye nga teze neetya kati twadde waka mu kyalo eyo tukoze emirimu tuzimbye ennyumba yaffe empola ya ruumu 2 tugiyingidde bayize saagiyingira nakwanza ate navaayo tennaggwa ovaayo otya oba tukyali ku kyalo nkyali ku kyalo ngeri kati natuuka ku kyalo netukala nemanyiira awo mu katawuni watu twagula mu katawuni abaana b'oku kyalo bakulaba omusajja mukulu ovaamu oguloboozi
banzala wange yata nafunanga emikwano mangu nda kubavubuka bali myaka 17 awo banali mu 17 years awo 17 16 nafuna mangu emikwano gy'abalenzi betugattya emboozi yes mubeera awo 17 years ezo adolescence kwana kano kwana kali ofunayo kawala ku kyalo oyo wakawala ibali bakayita nane akawala bali bakayita kyali kiwala kyeru awo nga kiwala kati kyali mama wakyo yali akola mu lusuku lwa mugagga kati nga bajja buzikola pakasa bapakasi omwana mwerabidde yali mwala mweru ne kati gyali eyo oba ali kuki yasirana oba si kusirana naye wamuyitako kati ndi birala kila sababu de sirebo nenga gyali kimanyi mu kyalo bajja bavaako ne badda bityo omutandika otya saamukwana naye yali anjagala tulekemu yes era nga twalisingananga ku luzzi akutandika twabiranga ku kyala awo gwetuba ku luzzi ngajja wentudde bwanza yisaka nga sawa nyotuuka ku luzzi eri wansi kumudunga ana kale baba bangi bakusekerera bakumalako emirembe kale nga wentuuka ku luzzi nsigala eno kasozi wenti bato bange bagala ne bansenera ne bandeetera eno waggulu naye kati ngaoyo mwala wandaba ajjeeyo wentudde mu kasika awo nga tunyumya bambi yanfangako nnyo nga nsuyako ne ku budomola webityo laavu oba mukwano gwe besti oba yali ansaasi oba yali laavu naye kati nga wemanye ebya adolescence mwala wakwefa nnyo olowooza akwagala tuddeko emabega senior 2 senior 1 kuba ogambe wakoma mu senior 3 senior 1 ozoli banseni bana senior 2 ogudde obwongo yo tebakusumbuwanga oba gwe tewasumbuwanga baana babindi kuba ya adolescence awo etandikira adolescence mu senior 1 nali mulalu nali mukagali nenga ndi mulalu nyonyo nga ndi mulalu nga tonyingira mu ttooke mu bintu by'okwogera kati toka mu senior 1 by the way gwe nasookerako okwagala yali wa senior 6 never like yes mu second yali wa 6 so bamwitana eringa kandireke ne yali mu senior 6 gwe oli mu class senior 1 fumite embozi omutandise alisi gamba yantandika mbuuza batya kabinajja mu kagali nga bansaasira nnyo nalaba walawala baba n'ekisa bambi kingi kati lumu nali ngenda mu latrine nga nkozesa zino ez'okukka essomo lya secondary lya kalina n'eriko ramps koyisa akagaali wateragadde yita ku madaala kuliko ramps kati nali ngenze fa short ko ne kati nga nituuka ku latrine z'abasomesa nina ova mu kagaali nga sayingiza akagaali munda nina ova kagaali nenyamba kati nga nyina emiggo gye nnyo okukozesa basawo gye bampa ati nga nzijako emiggo naye so nali nakava mudolo nga nkyalimu kanyegenya bwenti nga sinakuta mulungi tengerere kati mwala nengira ajja emisinde ajja bambi afaayo olowooza ogenda gwa ajja emisinde ngamba no let me help you what's your name ngamba Burhan ngamba let me help you nakajja ndoza amalako wiki ngeza mpulira ngamba let me help you bambi kati yankwatirira kawo ku miggo ajinzijemega ajimpa ankwatirako ntambula nga nkyali mutengere saa kutambula bulungi na miggo tuuka mu latrine mutoyi nyingira kati alaba nkutte emiggo bwenti njala kusumulula mpale ngamba kana help you nkusumule ku mpale kikyayagala okunkola ono senior 1 otandika ovubuka agenda akuggyemu empale nsobedde ayagala kukola kyeneera nanga no I can't help myself nanga zaawo nasobola okuyamba teweyaliikirira nsobola okuzibiriza nanga zaawo era afunye n'amagezi kalowooza nswadde mpulira enso zaawo era natuka mu toyi netetenkanya omanyi ntekanya nemaliza binali ngenza okukola shotiko nemba nampeekako bambi kuki ku kagaali nantuuza nanvuga nanziza mu kilasi mutandikirawo omukwano egwatandikira yali muwala nga tava mu library ate library za secondary ziba nnene musomi wa bitabo yalimu era yasinga mwogo omwaka kweyo second mu A level walinga gwe masinale yagala basinga mpulira kana ako kali muna era kutumidde nnyo bambi wadde erinnya saagadde lyogera mwala oyo gwe natandikirako we navako oyo nenzira kuba classmate mpulira sijja kwegana era gwe muntu omu
sija kwegana kati natuka mu senior 2 awoneza kuba oli wa senior 1 wa magala wa senior 6 yes na agenda oyingide senior 2 yes oyagadde classmate kale kye mwisa classmate yali antula mabega gotula wa na mutula maso katebe kamu oba kati mwavude mukagali bana va mukagali nesigaza miggo kagali tukesa ne kava mu senior 1 kati museke natuka ntanso tambula nga sina miggo kati nganye mmanyi sekede buli maba nika sita akake kati ninga antula mabega mali yali antula mabega ninga nyina keya yali keriso bwediti wada na yaya nga gwa ina ke oba ye na ina keya oyino olukundo yali mwana wadde ninga nyina olukundo lungi bali amenta na Vanessa by the way oyo mogede mogede kiba kibe neno oli naye wandi mogede ko limungu rawe talunguse Vanessa yansigala mu nekati naye kati mwalo ntikyewunyisa sigama titwagenda wala nnyo laavu yafaawo yali kyabawo kale zali mukunda nengo baye sibyaliko kati ngafaayo nenga nabanga sibyaliko nnyo kiryawo kati yalaga nfaako nenga yebya friendship friendship yes kati nga tu optional subject kati tugeze toinayo like mulimu like option geography senior 1 by then mwali musula twasula mu senior 2 yeah mu senior 2 tulikola subject 18 kati mu senior 2 we twasulira netusigaza subject munga mwangu okusula yeah twayanguwanga eziri compound zali musanvu kati ngoyongera ko 3 izo yagala mpulira kati nga tugeze tusinayo lesson nga naye tayina watu tukola options ezimu twatukola CRE agriculture yali akola computer nga atenze nkola agriculture kati nga nze nkola ne entrepreneurship just watu akana gundi emu yoka mwesanga mubera kati nga nze optional naye tayina ngenda mutulako kumpi kati nga bala kikanga 2 tumali isomero lyali libikiriza naye bikiriza nenga byali byakwebirira ali nga nze ngina musalako nga munyumize iwozi biza ko Isaka kono bwenti nenga ntia oyisa waka kono mwe bati nkwate ko mu kiwato nga lumu byebya ne nkwata yo ngaseka nango kuye okwata yo no this lesson had to be like this like you have to know musembera bulungi kati nga jukira ngejembo omompi jukira yaba mwanvu ateka ko kati nga nyinafuka mira ku desk bwenti okufitinga bulungi bwenti kampwe bali ku desk so mu fitinga wala ku height ye nga atude yes ngampisa mbati omukono you can do later my own math nga ante mutegeranze ngano you can do like this subject like this it goes like this chemistry you can do nenga you anchikola kuba because I love that osika eliyo yes connecting someone sinya tunaina babiri sinya tunali nsusiza nnyo kye tuyita obo experience bakazi nayo nyina yingi ate nenkwana ko musinya ndiyamba experience bakazi kweje myaka wa ine experience ya bakazi yes na ine kigambo kingi ya tute wazewo like naito kativu nyecho cyo sikiegana olumu twali tukola paper yali ya physics kati ngati ya physics ampoilereza nnyo agamba no this boy is very humble musirisi mu class kati yategera nti ndi muogezi twali tuva kukola paper ya physics kati ngomwala yali akola kitinga paper pani ko mukono weti apiki paper yanga ampita ko wese kati yampita ko ne mugagwe you young girl you are passing on me you don't know that I'm your future husband tukanga teacher andi mayega wati yaseka yategera nti I'm very stubborn abana nasi abona wali kono ampita ko wese ngali ngatandaba oba yali takulaba laka iyo ampita engeri height yali empamvu era namulabisa you little girl you're passing on me, you don't know that I'm your future husband. Husband to be. Yes, your future husband. Ombita ngo buyisa ngani baseka. Kali soso best. Mwecha wacha ne lunkuse. Lunkuse sija kanti to. Wo mutotya. Anatuge sana enzigwa amali ngani na omulala ate owasinyati yali antegene. Naye banange. Omukwano ne guvaye eri mpola ngada bolita mmoka. Ngana akafumito kakubbilira ate kati ngafunya ate akutegeera. Yes, ngatumala prep ekirawo mwesibula. Olwo kisa batugana okusoma preps n'abawala. Mwe tukyasoma tubamulu. Ngesomero mugata preps. Esomero wali mugata preps. Yes. Basoma abawala n'abawala n'abalenzi preps ez'ekiro. Olwo kisa batugana tamu namba totally. Ateri kusoma preps n'abawala. Mususe coupling. Nga coupling. Ngya mu prep.
babiri bali bakanyo mu mwaka gwa fogo ofunye owokubiri ali mu senior 3 goli mu senior 2 anti yani kati nkyamaga bayize kati na sazo nansi akyamaga yana yakimanyi jaina ya kagaya akamute iyo mutandiko otya oba mutandikirawa oyo twava naye kuva baby class baby class wasoma ku fina god cares primary moja musomero lerimu oba wajja gwa mugoberera bali mu stream yemu class nenge twatula mwaka gwegumu nenge nti 2017 nse saaji soma ate nga bo basoma shegera kati ngendo okudyo nga tebo bali mu class ndala bali mu tunga atatenze nzijide mu 1 oshegera natula 1 year 2017 ate nga bo bali mu soma kati nagenda mu 2018 osoma senior nga tebo bali mu 2 atenze ndi mu 1 yes we chajira kitegeeza mwandi badde mu the same class yes okay omumitinze yani erinya liye amuyita charity yeah charity tutwale eri charity lifogera ko yali mwala nga ine elise dene she was black beauty ayino bunyamatama ngo warema checha kuba sina kyokka nenga njogera smile buluwo mulaba yaze kati era namugamba ekisisa tuogera ku simu nina mugamba ko kyolima nkwagala ngamba machireti nina gwe nani muganze ne oli wawankago wa kinana jakwagala lero tuogera ngamba ina kamuge wanga ocha ina inkuba ndaka mubajita ndeka moyo namugamba tuba ba kinana kituli yagala ebyekikadde nesa zino bambi nansi yamaze okusoma nansi omutandiko otya ye oye kati ngeje bali twasoma naye kuvadde yasoka nandaga kia nga natukisanga nzikyagala mukwano like friendship mazimula gwensema njala love adolescence olwensumbuwa tesumbiyewo uyo muyina mwekunje waka oba by then mwai kali kakende dolo nga desente sirina bwa kigambo kigambo mugongo byonna mugongo gujiddewo anti yavuka wena kuzino oba tulina kigambo mugongo gugweyimirira omugongo go ne kati tutandika butandisi nenga ekigambo nalina kingi polida nalina kingi nga ate ensi saabasomesa banjagala wenjo oyo naye bwato bwe yajja ne kati namulekayo kusoma eje nalwala nze nenvaayo nenga nenga ne kati tukyayogera tuddeko ku kyalo ko tewafunako yadde nokyewunise kakiri namala emyezi 8 zenenyingira ekibuga yes tudde ku mboozi y'ekibuga ova otya ekakiri oyingire site kati nga tuzize eka nga tuvudde ku ssomero nali eka nga tusenguse tuzize ekakiri baibanye ekintu kyekisa kugambanga waliwo nga sinavaka mu covid time awo kati jukira oba okuze oyagala okubeera mu akasente segera ng'omuvubuka yenna ng'omuvubuka kati lumu envumuulo y'okukyalo lumu waliwo omuvubuka yali akuba bulooka wayi baali bagagga nnyo ku kyalo baali nnyo bagagga nnyo ku kyalo mukwate oyo mukama wo si yeye manji mukama wange Waalaikum salam bismillah. Ate sikyalikola n'omwintavi ne mukama wange ono. Tuli mu kukola taata. Tuli kumpi kumaliriza. Kale mukama wange. Kati waliwo omuvubuka bawaali bagagga ku kyalo. Ndowooza basawo baganda nga bagagga balina ku ssente ku kyalo. Amaka gali gasinga bulungi ku kitundu. Awo ekakiri awo ekitebe. Kati yali akuba bulooka. Nga simugamba nti kanzije nkusombera ettaka. Nasomba ku ttaka. Naye nasomba olunaku olwo. Nadda eka nga ne mungamba ekikomo kyakyayi kiri awo. Nali ali muto wange bambi tuyiribye nnyo era mwagala nnyo kubanga yampulirizanga nnyo nga ne mugamba bambi yamanyi yateranga n'okumpeekako bange ng'okoye yes okutambula amanyi okumpeekako mpulira era babulaza bange baganda bange mwagala nnyo bamuyita mukubye ekipotigo yes bamuyita Nsubuga Davis sasa nali mu senior 3
ali kusomera akyasoma ali mu senior 3 anzira ko kyewunyisa kirungi ekyo muzeeyi waba baweredde kati tugenda mujubisa muganja kusomera nga mahano ogenda kumenya bwo ogenda kumenya nga atugende tujja kukola tutuuka musajja nga muvuka nga mwana asobola okukola mugamba ye ayatu omutwalo gumu 10,000 abantu aba ali kwe kulineza ekyemisana mwana wange nasomba ettaka nga muto wange tuteruutu nyandi ku luutu ekyo ngakuta akakalayi kaliita 10 atali wano ku kibegabe nga atambula aseerera n'osooka otula mu luutu naye ng'omuvubuka akuba sipiri kuba yali experience mu kuba bulooka azifunya sipiri bannange yalina bagenda owabala neffe tetunkaa ffe tujja sobola omuweereza munoonya sente ettaka eyo lyammenya twadde eka nga muto wange yakooye tasobola kunsitula nga tuva nno mu nsiko eyo wansi eyo mu kitoogo Ankuti ambi ku mugo tujja tunga fena tudduka tukooye katuka babi nakamenyanga nyo ebiseera tuddeeka tunaaba ngampuli ogolo ennyimbo zonna zikutuse ngazi kale muko ajeeka ku majatu kime naye nga bazokima tukyali mbuli babi bano ngamba ndi weetuuse sikyaso maama ababuuza oba teyababuuza mama yatuleka mubonebone kwa twali tulina nyempaka mama ngate mama yayitayagala nkole ninga tata yaga omwana muleka akole kyayagala mulenzi ete tekyamunyiiza namunyiiza nga yagamba that is a real man musajja wadala bwati walina okubeera era tate teri kisa ku mwana omulenzi yali so very tough muze mu Kampala ati buloka ziganye nakolayo nakolwa marezo zako za kati yatugabani wakati Leje oli ali muto wange mpulira nga talina kyakkola okujja kukkiriza tugabanie wakati ngadenza amuterekera katemba kati bibigaana wali omuvubuka yali ku ssomero eyo ku kyalo yali musajja muvuzi wa booda kati yandabanga ninga ni so stable nyampita antukira ngamba nina boodi yange yaluddawo ekakiri ku poliisi olaba otya wenjikuwa boodi ya Ludo erudo no yeso no bazanye zaalo oyo ezinene nga mulaba otya wenjikuwa nosoloozanga zona ko 5 usigadde gwamanyi olokola mmeka kati uyambulyamu ngasimanyi sente mekazi ogenda kukola obo shegere naye ngamba nzijala meka 5 olunaku oba ki 5 anda batano ntono angena ngamba mama ngamba kale genda kabala yaba nzinyanyo kukola ngasabira waka anda bakale bali myaka jange bakola bala bagane bakuba ebipoti go bagane sikanga mpuli achiyo kwati manange nkoyo okuntwalanga ko okuntwalanga ko bwana obunyira sente oshegere ne Haiti kajuga Haiti yafe muna watu ina amukasente watu ina amteli agenda kulabawo ngala wakati byachuka kati so kumuze kale yes on my side byachuka tebichalinga ebyedda manye ekyo kukola wesudie baki sikuteka mu muzandidi kakati kakati tugenda Peter ngende kachiri nakolo ngendayo ndaba kibodi anyanjulira yaya abakuba Ludawe kachiri mu town police ono yere fali wa form pya ne banjerega jega nenze nali namanyi na dokunje fali enkala ne board obuwangu ngira board okujjayo amapesa geni nakujetola bwenti aso tula nenjituuke ewe anjetola era nayimira gajo kwetola board ekwanganye ngani nokola emirimu nyanga mpulira nenga dayisinza ino zigula board Jesu lanza asasulayo Jukia sigisobola abayino jinsi tu yanenga seba agisitula yagala 10 olukumanje ojikuletera ojikutera nolegula 10 size 2 nanyini yo mwadde 5 transport wakozesa okujja kiko linya boda akuzaye ekirera boda kulira ulamu tebwali bwangu nguna kulinzo okukola nokola emitwalo 3 olunaku yes nosoze emitwalo 3 olwo wali okola yes nenga tulina wako kati nomali na kunya ngokoze mutwalo buli lunaku mukama mwadeke 5 transport oyinolya era nakogiranya awantu awo nso nali nyo savinga ate nali njalo asiria ate nyina lya waka obeshegere kalinga nerumya nnyo ne safuna
By that time nali ntandise okukola mazeyo mwezi nga gumu. Nenda ndaba akawala katali akawe kachiri. Obadde oli muntu wa bumama mpulira okalabye. Nesa zino mama aterayo omukola manyi mwana tabikola. Tasobola. Kati ntuuka ngende kachiri. Mpenzeyo mwezi nga gumu. Kale wa boda yali afuso kyali wango. Asi mukama wange. Yafuze mukwano gwange nga muvubuka vuga myaka ndoza nga 2 yali asika. Era kye kimu. Age bracket yemu. Kati tudugira anda kawala kali kachaliki nga wa charging esimu ye. Wangu wafeli eyo wafu mjolo waite wali masanyalazi. Kati nga angamba wali chidemu ali nyachi kutera ubichi. Hanage bujonchi itako katale mulongeze no nyabwa kulya bwa rais obo. Amulita ko mulaba. Mwechira antwala ya nyanjula yo mukwano gwange bichichi wala nchibuzaako. Ngandaba chandi bano omulamwa. Tule tusikembozi. Naku 3 ziweze. Olwokuna kati olwokutano mvuka ngamba lero kyatulire. Kagambo okagala kyatulire mwatulye tutya nzasinga tuona katengu ampise ankonye ku kibegabega musajja nawe katulire bajja kutwaka bayayi baji katulire kamanye ulire empi pulira tutuuka zali sawa nga 2 omuvuga yateranga okunzeeka byansalanga busente butingambe nga 12 ngulumwa attako nga ntuza ku tanka ne mwayo olwasi Adali ekiro nga ntuza ku tanka ne mwayo tanka chichi ene mabega ai maso mayembe nga akana ninga nguma manyo transport ya saze kati ngira wabaga kuntwala ngamba ku tanka mabega wa 2 emaso walo asakali matuze maso atekako omuntu omulala basoka ngulira ninga batadde aina soka bavu go bagenda wa akutuse asoka batwala awona aletanze wentule magazibeza 2 kati tuka kawala kasanga kawata muogo bali batunda bya kunywa biki kawata muogo abokagamba gwe pa ku simu yange ngajikawa ngamba kati akona kuti kakaita esoko je tulina kitwagala okugamba kichi ategeeza jogere tani kokuyegeza ekiriwo si byocha mpaka gogo ngene wako ankuba akaso fatichi obuti ulilempi omuwala ngenda mga munange kindeetanga wano munange pulira nkwina mu feeling pulira ayi byonoonye omwana asula wansi omuwogo n'akambe musepiki tu sebo mbawala bonna osaze okuzungira ku nze omanyirani gwe nga n'oluya lugaludde agenda kukusabula atulira ndeese malikaulalutika bulaza nzija wano gwe yabadde yempika guma yabadde ampise nga neetidde omuwala yambogolera nangamba siddanga mukulaba waneemu toddanga funalaba ozungiraku tankubye akuswaziza wenna abali batunda obunyanya ne bantunya we bati ku kyalo ujukira katale buli omu yali kubye n'atulya bwati kimugwana bepikira ku baana babende naye nasirika busi nenzira ku piki nadda nga n'emboozi efudde ku piki mwatwale natuka ekiseera nga yali ayitawo nga mbawusinga pitawo mbala muntu nga ayitawo bwati nange nemuyitako sagala ndabe nako baana yandisappointinga nyo bangi nakola emyezi 3 bodi nefa neyatika bayayi bajasa bali balwana agigwamu ddala neyatika ate olwo nga talina sente zigizaawo ali nekafa nenzira mu kyalo ntanga okukolera ebyekyalo kusomba amazzi gawaka obulamu buzeeyo amanyidde okwefunira akajja kati mama wange agenda akola omudaala gwa chapati kati nenga okukola obulungi tulina zitambuzaako ku busaiti bekitundu kyali kikula bukuzi ekitundu nga kikula kati bazimba kati nangamba kati nga asika chapati ku makya n'azimba nengenda ebali mu kuzimba saiti wekitegeere nebasavinga chapati nazya n'amagi amafumbi buli ku makya nga mbibaleetera abampa sente kati ngaberayo emipiira ku kyalo
ngampa chapati bucket ya chapati ngenda ntambuza chapati ku kisaawe era waffe mu Kitebi bamanyi atambuza ku chapati ku kisaawe ompira kugenda maaso nze gola ngaba to bange bazinsitulira abo batya omanyi obwana buswala bo abo buzinsitulira kuve waka ku mudaala abuzite no ku kisaawe ngabutuka ku kisaawe buzintawo ne buddukeeka nganza akwata chapati nenkulula n'enditiko ku bucket nendoza ekisaawe lunaku lulamba mpira gyasibangawo bali bazanya mpira gya Christmas agigera mu Christmas kuangula bichebi ntamuza ku chapati ku kisaawe n'amagi ninga nkolera mama ngira wezibaziwedde mama ayinza okuwaayo ebbiri atenga mama gokolera si byaliko kyagambo kyali muto yes tata nga ye bwandava kimusanyusa angamba iwe eman era kyamuyombyanga nnyo waka ne mama kunsaasira kati ngembo short ojjoti okuva ku kyalo kakiri kati nvaawe waffe oyingira site oyingira Kampala kati nvaayo kati omukama wange yali ankozesa yagala n'afuna accident motoka yabutomerera awo Wakiso kati nafuna accident kati niwe nagenda omukyala kunagamba egwe mwana ino omwana gwe nali nvuganga ngazanya bina Uganda tulira Wakiseeyo namuvuga nkumpi buli lunaku olaba otyo we mutwe ndaba oli mujagujagu osozanya bina Uganda ngama asobola ngampe namba y'omuwala nakuya ngo omwala aneetolooza oba omwala bwe yali amanyi amukwana bwana nsa kubuja yali akumanyi bwagamba ayita mmanyi nenga omukuira agamba andi bize ekiroboozi kye kinene ku simu amatu ateti bagamba lya bakazi dene tebanakula eddoboozi lyo ddene tonkiina kakati mwala tuuka essera nzikiriza ampa directa yennyini ekidirecta ngamba yesu okujjojja naye jja n'omutwalo gwa fombi timuga tewali buzibu ngankwira anko wange omutwalo gw'oguyina naye siguyina ngankwira anko wange balina sente zeziri ebukojja ampereza sente ampereza ne transport yonna mu sitole temulimu kubonaabona nnyo kw'amaanyi nkwalimu mbulwadde yes naye nga nti financially you are stable nti tateweza ggwawo nti noba oyagitaga kintu ki abebukujja anko bakola ki nga bampa ofunye waya anko yateeka emitwalo 5 nga bwe kulina transport yasabye waya yes ye kuva ddawe musaba mutwalo ampa nyingi extra money yes ampa extra money ne kati nagendayo nentuuka naye sina na simu najja na simu ya maama nentuuka bali mukazi ekibiina kyali mukazi nga musajja apangisa kazigo ke mwasuza abaana bazanya firimu akatongo kali wali eri bamuyita Dr. Karole Ivan era mutumiddeko nnyo mwagala nnyo omusajja oyo kati ntuuka nsasula foomu yange ntuuka naye nga ntya gana akajja kati awo nyingidde ekibuga Zeke Wakiso nvudde eka kati ntuuka ekawungeezi najja kumakya baba bode yandeetanga akoya mu kibuga naye nga nteeta kumakya nansuulawo awo ekyo nankima nanzizaayo eka atumuwa 15,000 buli lunaku kati ntuuka okukola interview bazita interview oba baziyita balabe oba osobola screening tuuka bampa ekintu ekyali ekizibu ennyo kiki okwana omwana gwe bampa okwana awo olimbye kubanga wava eno nga buli kimu yes nali mukwanya eno naye muganda ne bagamba nti kwana omwala oyo nga muzannya kikuzibuwalira weesoka nalaba bapya ate akola ndaba yes kala kakalu kuwe kati katulungi bakaita moren kakalu bati ne kati kakalu kali jampi nyonyo kali kakalu nyonyo yakamanya kunyaka ngamba honey how are you nenga kaba kakulimba mu filimu ne kati ebyaddala yes kabbi nyo era watoli mu bufu oziwayo nga tekuli kombya kati tutumaliriza amba interview ennema nenga ye musajja yali andabyemu ekintu era yankola nnyo okulaba nti ndi active nnyo okuzannya yankubako nnyo enfuufu nanjigiriza acting naledi nali mmanyi kuba buto adawuti bino ebyekikuzanya firimu ezaddala yankolako nnyo omulimu gw'amaanyi kati atuuka ekiseera ngamba tugenda kuzannya tugenda shooting naye tugenda kukolera Kalangala kati zino wiiki esembayo twetaaga nga muna musula waneeno abasula eka mugayo bazadde bamwe mugatanga basula waneeno
angina nga mama yasoka nagaana mama nanzikiriza nembayo eri ekakiri najja nakasawo na bugoyegoye awo nakasuuka nenzija mu camp ntanko bere kati onaku lwasoka mu camp tumala practice buzibye bavuka bantambuzamu Wakiso mandaba obulamu bunyuma ne bangamba kati kino kye Kasengeje kiddeeri kino kya ku district kino kiddeeno kidi mandaba obulamu ate bupya nnyo nga toli waka onaku lwenasooka okusula nga sirika ngale siri mbazadde bange oba baluganda just bavubuka bannange nensiimuuka kikyo yita okusiimuuka nga Saddaka tamano shootinga film bali bayita Beautiful and bali bayita Miss Gertrude nali nzanyanga musawo Muganda bono abo mazzi banene ba Illuminati bali koira kalangala na Saddaka ngwe nagambe nti mala wiki 3 nga sirika sadda mama yakanda kumpita yakaba yampita ngana okuddeeka life okunyumidde yes yekivuka linga lumuntu asulanga n'enjala pulira mulamu abutansotte kubeera mbadde Wakiso zanye filimu iki bwentyo wengira ekibuga Kampala eno gye wava oba gye wali watandika okwepangisiza oba baza omusajja oyo ng'ovuddeyo mu kibiina kale ngamudde mu kibiina kale nava mu saakivaamu bana alina maketi ya Mulamba osegere ku busente bwali ofuna mu kibiina wafunayo akayumba oba baite tusasulwa ni mukama waffe talina David ngana yagisula enjala bwa yali atusuza yali mubazzi ninga lwatakoze temujja kuli kale abavuka no bagenda ne bayiriba kati abamu abasinga bajjanga awo ninga tete bagala kudda waabo abasulirawo ddala nga tusa mu lumu eja atusa bana nga 8 ku 10 oshegere olokudde wa muzeeyi gwe nagamba nange siddayo nga bakugamba wodda mu kyalo olidda mu kibuga obulamu bwo kibuga e Kampala ebeganye kasita oyingira ekibuga noddayo muddemu osinzire butokigaanye kwekusiranako yes tolidda mu kibuga ali ngogenda okudda osumbuwe mbw ankomyewo yakuzanga tuli byaffe nemanya nti kendi bwemba vaako sidda tolina kuddayo yes nenga twasulanga bubi ekikunga kituluma olumu gisula abatanaabye kati nga tusula n'abawala ate olumu eja gwe tumanyi owaffe avudde n'emizeegye naye nze muntu sikukwatako nga tetulina nteeseganya yenze nno era walaba neesiganyawo mu kampu nanze abasulamu nga ngina ninaaba nga mbasulamu no wakati naye nga teri yakomplengako nti yankutteko funze weetongola otya ova ku manager okwetongola okwo ngenda nfuna connection inasinkana omusajja omba mwitayi musiraamu kyono wa tiktoker yes wenkona naye ayambala akagundi alina akabiri wakati wakakyakerwako kati pulira kati musiraamu oyo yansanga nali ngenda kuwaffe Gayaza yansanga mu kkubo yansanga ku Northern yawo yennansana yampita nina abalala mangi nangamba nayimirira yali ku piki ye n'akyuka bwati nadda emabega nampita nanyimiriza nga simusobola kwogerako naye nangamba kati tuzanyiriza bye baali bazanyirako eBS eneyo Musumbayiga yes nangamba tuzanyawo bikizanya ku TV nabidagaawo ku simu biki nenga nze gwabigamba ndi byange naawe nangamba ku namba yo nangamba ne moya manager Dr. Ivan Jena mwe yakwogera n'oyo oba onjagala mambi yangumira olembera je namuteerawo at first namukubira nampita ate kati ngolo baze ku KBS nampita nibampita bajja tugenda shooting ebikinenzija already nti maze kumpira like 2 years nzanya film experience njimanye ya kamera yes sina tisha ate omude mnakatengo buchimwe ebyekyalo byempeddemu zijja twakola na machinde shooting zolo nako zijja shooting nabo maiti nanjagala nko kusinga musayo bayita maiti MC maiti kwe kumusinkana nanjagala nnyo active yange nenzanya yange nanjagala mwento inasinkana abasajja ababiri yambagala nnyo ne kati nkyakola nabo and wetwamaliriza kati ntuka ekiseera ate kati nsinkana omusajja omulala yanzije Wakiso kunze nansana
bamuyita Senga Naddembe. Ekyo yali agenda kola akantu ka Kyusi. Wakagomesi. Yes, Wakagomesi wa Malibu. Kali yagenda kola akantu ka Kyusi. Kalina omumpi gwali bamuyita Mapesa bakasazo taliyo yagenda Sudan. Kati Mapesa yali yande kwa tutazanye naye ku KBS we Mapesa omumpi nga tuli babiri abampi. Kati namuganya kachali kange kagala nnyo lyembizi. Kankayite. Ankuya ngamba we Salongo mwana. Jangu no kuchuse nansa na tukakola kalangu kambizi. Jangu ali ujo ngambo yagali embizi. Asana uli embizi nga kanzije boy. Nzija kakome. Nje tukola kalangu kembizi. Mwana naina amadugu embizi. Kuchuse bakuwa enjo chenzi yasinga okulya. Ensike nga jirisa maddo. Netwakola obulango okumala emyezi ebiri natukesanga embizi nkola we. Era kuchuse omusajja w'Kyusi bambi mwagala nnyo. Nyakuwa n'olya. Yes, laita Kyusi ne kati. Yawe mpuli yange ekyoyo kinninye. Oligenda bugenzi. Ne wa Kyusi wa mukama wange mugataata anti kati munnange. Embeera nawe yaba ekyoyo kirinnye. Nga bakoyo kakota awo. Waka half. Onywera kochi. Mwenze ndi waka soda sikwata ku chupa ataya. Maneri yanga nika transport bamba. Ile musajja mwagala nnyo is one of my best friends. Unasekana Naddembe kati nataka okunyingiza ate mu comedy on wa stage stand up. Yes. Ati nanyingiza stand up comedy. Ati nataka okumpira kali yandaba naina anjagala wandi simanyi laki abantu banjagala nganya at first. Obalo ankulayo kikula kyo. No, bantu banja bampingaze nga tebagalwa abantu. Eba favor, actually favor. Na we isotya mbantu. Obashegere kikulu nnyo. Yes. Mbeerazo we isotya with your behavior like we isotya. You give people respect. Alika so omuntu respect. Kitiche kyomusangiremu respect is really matters. Yes. Yeah. Ati ala kukunjigiriza ati kumpira mu comedy. Anaba ampira mu comedy neze kana ekyebiri. Nangamba kati mane wakiso usura wala atenze mane busho bungi kumpi nkola buli lunaku. Jangu tango sura waneno matukera tukola ngatono na transport ya mbato sura wa. Sura wa likachiri. Wakiso. Wa director Ivan handabanga. Kirungi kikola. Ofuna ekyebiri. Ku transport gwandi nyemwe chiwaya. Savings gumu kitundu. Kyekyo kati andaba ati wensula ni Naddembe nga atu sura waneno fa yeri tuwenga tukola. Ali nga ndaba eri bayisifu nayo ki? Kajja. Sende kwa director bambi yanjagala nnyo bambi. Yali wambeera. Yes, nenga inyo yali muntu nnyo wa film ne kati. Shegere, ayita limbi ya comedy. Washe yangamba, ba comedy bazanye ebintu by'ekisimu ne bawe mula abantu ki. Abantu babala munyo magezi ngozanya film obera respect. Era bwe kirine sawa zino muwe mula. No, yanzo obo wandebe ku stage. Suwe mula. Chanze nkulya ne masomero, ngani nkulya ne masomero comedy. Washegere. Bangeze ko masomo mangi gayaza ki neze yokola yo comedy. Ovudde otandise ofuna akajja. Tandise okola comedy aonda yoko emusimali yachi tandise ya kubayimbi malechi afuse mukwano gwange nnyo fanfe ndabye kubayimbi abenjawulo ndabye kubakale ondangu kwera now introduced mu industry yaddala katolo mukama nyambye tandise okola ku KBS ate no nyingide comedy serebu ayi yaita okukola ki okujja koze ku big zone koze ku ki taxi bina amabala gonaga singanga koze ki nakozeko ninge kati bamanyi byenkola nga bamanyi nagenda zanya ki nga nabakweka wafe nga yiye kinti tuli balokole tibagala bintu byakuja tujja kujjayo mpulira Borohani atoli mulokole tujja kujjayo kati tanso ofuna ku busente nsuze ne Naddembe bambi yanjigiriza nnyo industry eno yanzija ku nanjigiza comedy stand up comedy ate no MC Maiti naye ankuzia anzimbye banzimbye ku TV oshegere ya ntanso senga tatandika kumera katima akulaba ofuna akasente Senga Naddembe senga angera wemanyi bibamu nti muze kolera 10 nagamba twaze kolera 3 chikunyiga kati obusesinga obasigwa afunya akalimu nze nno muze siringiza musowani ya mukama wange mukulu aboja wangala era ne kati era nze muntu ne wampa omulimu nga tugenze babiri nga kimanyi bayisenze yajjidde kunze wadakali mbaye tukiridde yi nanga batuyitidde abiri nga nze kimanyi twajiddemu 5 sikaena nkola what I'm supposed to do naye nga manya obo negobako mu ngeri emu obendala ovoti owasenga tufunza kati okuva ewasenga ngenda nfuna omuwala enansana bannange
siri muzika kiri musai talent nayo kitone part of life kitufu muno omwale bambi yangi yes omwale gwe nasoko kwana ndoze nansana yes olumaze mdoze myezi nga muna omusanga wa na usanga mukubo baituna show ebusunju ne John Black kati mutanso bela nyo mu industry abapata nsukunte bya bayimbi yes John Black kati baituna show ne John Black ngabategese bantu basatu John Black enze nesingana dembe atuli busunju kati John Black nankuya nangamba yakuya nadi nangamba we mwazi ngimba balesi boy John Black tewandi tulese musajja mwazi ngeze ngirasoka mu vibe zange John Black anakola kinande galinga nadde mene alinaje yasuzeyo mu vibe ze ngeye yali ngeja kubwamu ko ate nganze sibikubwa yanyo ko isente bili gento kati nalimba wakana ina bachali bangaawo wale wabode yatera ngo kunvuga amuyita Roger avuga nnyo yatera ngo kunvuga kati tutambula mugamba nima asiga alinya lero boda paka busunga nkwese taxi kasala mpeza transport tutambula abaito twali basatu kamayinga to omugagga to omunene tabula ko balekeze nomulekezo omu wa boda wango nangi katula tutambula bade manyigo mugagga ngabali balekeze era nze mugagga kati tutambula tujja tunyumya ibo kwani naina iboze byekisiru kuvadda kati zija ngamba paka mula bengalu zange zineno wezi kwata ku mukazi mwe weta nanyu yazi mukazi mwe weta tasa kungana ali kumwe wali omwala atuve mabega awuye iboze betujja tukola ki byetunyumye byekisiru kati biroja binga waboda nkola kanga gona tuli kubijera nkola kanga wala kati kawewete kakuli dendo kasese kati tumulabe ganga yeye ati atuita ko bwati kati ate tumulabye atuita ka yangu agende roji amwemeza nga mama yimira ta mama sanga kona mara kama mundeke na munja agenda leave me alone nga roja mgamba oja kizala nno oja kizala nga kama echichi oja kizala nga asonga munzolo kati bako bawanze ndi muntu wa comedy chechimpisa obyo segera manyoli nti abakola comedy kyatu yamanyi tufuna attention y'omuwala mwajifunye yes omwala ngenda mugamba sako kanamba ko mwala nga mwesimu ya tena ali nkutte kibati ate mwala soka ngamba si kugenda ba ku TV ngamba asiyenze olaba bubine zempa namba yi sereza tudemo namba nenga bujanda ba ku TV ene unyayo kudanga ndina nasana amwe kibati kyange natira mwe namba yesimu na yisi nakiya time onji BP ngamba no tuompe enfu ntiye kati mwala bali babira mu kikomera nenga bali kumbu yutu amusanga bali batusewawe yali atusewawe ngayingira ekikomera agenda ayingira ekikomera kyanga tulaka one ku gate wabweru mwanya twali balalo kyokano ngenda busunju oziwikisa 12 zira munju kuba konka kasoba ampa dentofu muzawe dachika ku simu jikwa konge yita nganga baya basa ampa dentofu ngenda samu kubira kolo ngenda busunju nkola shone John Black yali munji nyo twajuza kudda kati wakaseni kata nsowera yali akolera ebiri kati ndi munana kaguje kibosire kata nsowera ate bansuza suspending nyo kirya ngandi buli kyenjagala polira naddembe yandaga buli omu abagula ebyokulya eby'ettabu bayi yali muntu ngafuna nyonyo yantwala buli omu bagula ebintu eby'ettabu ebyokulya enkoko biki antutekeri batunda enkoko ebugundi ndide ku nkoko ngenze ko biki nirira akombirengeze ofunamu yes ntukesanga syaswala bulungi ne ku stage nyanyo yogati aseswala bulungi ku stage ngangeze nnyo aliyo mwala tufu mwala we najje nkolagana naye mwana twogeranga omutandiko otya mukubira naye nekaza mwana nze nyabera kyali obiki mukubida olwenkera oshegera amera vibe oba agamba vibe yaliwo matu teyankalubiriza baiza teyankalubiriza polira twogedde aze kati laba naddembe se ngandike ewaka oshegere yagenda kewa namale kumpi emyezi eja gwali mu nyumba ye yes kati nganze semaka ndi mwogwa okajala ate nenga tebuli kyange yadde n'ekimu kati omwana ajja nkyalirako kati waboda wange oyo ng'amukima oshegere kati ng'amukima ekiro zayisawa nga 3 ng'amuleeteeka omwala ayingira nyumba yagiraba nga ngirabika bulungi agudde ku kaguje aba ate serebu nkola ku TV tikitoka biki nenga temubadde n'ekyange n'ekya obuliri budene bwe buti
tuli musingo lumolo tade wo bukate ngo manye bye kivubuka tutudde saze nako mutabidda omugulidde enkoko nagize nayo kuba mu kibuga segere anjimu asanyuka samu kwatako ngagenda nanenjagama joli nzije mugajjangu ko nga mwetide ekiyogati ekinene apo ngero mu road bode mu kimajali ewawe mpulira ne mulina etunyumya ne muzaayo ani asasula ati wedi wa boda wanga mutira mutezi diki ndio mutezi wali diki nali yali nga mvuganye okusinga osegere nga wange ngira wemkwe mugagano okimirewo ono bwati ne bwati namwe simu yanga bagenda nga amuleta nga nga yekali ye deliver nga akola deliverance tambula ndaba kati ali nga nkoze kulinya tambula nnyo celeb superstar akati awo ntuse mwala tukoze yaje naku nga 3 simukwata ko yadinga nkyamatiza amulaga ndi gentleman nenga agenda kinu nenga igenda sikwena koze newa boda kati nga masangala bamwe Bible yala mvubuka ayimiridde ali serious amugulira kiyogati amuleta ko ne uwe kumbe si uwe awusegera ayide boda bamukima buchimi muzaayo musibudde n'ekiwaya enkoko agenze n'akabira amusanyufu olwakitayagalenze goloza kiwaya kye kyali kimutengo kyemesebo era nzebe ntekatika naza mukama mpulira ali mwani yagenda nasanga mu season nga nkola buli lunaku Monday to Friday nga nkola show buli lunaku nenadde nga tukola buli lunaku daily senga tawulira mbwe naku zino kyaza yayita manyi watu wasinkananga nazo kungamba tugenda kola tugeze ku Masaka Road kati ayina pichi javuga nga yaveri wawe mukyali ina mayumba nga yayita wisi paka wa Masaka Road kati nganze nyo waboda nga mvuga ne tusinkane eyo ku show ne tukola buli muna atambula bibi shegere bwe twabeeranga kumbi twamala emyezi ngena ngatasula waka nganze abeerawo okwata kodi kawala omala yampira n'olunaku nakuzo mwezi nkyajjukira n'omwezi n'essaawa nezo kanzerekereza akuyise oba gwamuyita yampa n'olunaku ku meeting ngalaba ndowooza mbadde patient nnyo ekimala esatu sawa omusajja bamugumiikiriza nnyo ssebo wadde n'akahaaga ng'otudde eri bwoti si kizibu gentleman manya bwe bagumiikiriza oba ojja kulya ekiwera kati omwala bambi afuna olunaku ogwo gwakuna yajja namisana kwolwo kuba yajjanga kiro mpulira kolo yajja misana kati ngomanya ebyekivuka nga ennyumba eddugala bintu bimaze wiiki namba sibyoza papizaawo ndi mu byoza jjokajja kati nga mugamba kawaboda kakukime mwala yatambulawo butambuzi yansanga ndi bintu ngulubanye bwe nti ndi mu kipule n'oguvesiti ndi mukuza asanga ennyumba nga etugula yangwako bugwipu nayola nga akonkonye awo baneiba ne balokaloga alese baneiba bava ku mulyango kwolwo buyana kusaba kibiriti Salongo bampe ku kibiriti Salongo bampe ku kino bava ku mulyango awona bega mu musajja oyo akikwasaganya atya abeeyisa kutubalaza abalingiza mu kateni abamulezi mwala yajja ne neekaze nga ojja sinalongosa kati tandikira wenkomye neekaze olwo mwala nga ayoza ebintu abimaliriza asiimula ennyumba misana zayisa 5 sema kagenze kunaaba agenda mu kigo nkuba ebbaafu nga nsooka atuuyanira eyo mu kiba neyire otuzinaaba nzija nkyusa akagoye tuula mu ntebe omumaka tugenda fumba ki ng'afumba ngawaboda wange ajja naye nekyali wange omu awo nga basiiba waawo kati tutuuka mu ssaawa njala kweyagala batudde bira ku firimu atugaa musajja ambigamba omanye ebyekibuuka niyo bazanya omupiira ku kisaawe temugenda laba mupiira abategedde koodi z'abasajja ne beeryawo nsigala awo bwetyo twajja omukwano ne tubeera mu courtship ndowooza for 8 months oyagalira bulungi kati yampa lo ebeera independent wakati nadde yatuuka ekiseera nga gyali ate agenda kudda ne mukazi we segere kati akola kandi kajja nnyo ewange nga kamanyi waki uwo nga kama nga gyali kamanyi wange pulira kati omwana ngina mukuba mu kodi mugambo manyi renti bammanja emyezi 2 kandi odi yango bye mu nju naye
kafuna kwano wempangisa speed mwezi nga gumu pasinawo senera ndo lyandi buki bobi kumbe nimba oyajja na mukazi we wala kwetongola. Yes, kati omwalo yampa lu by the way tachimanyi na chimanya nenga yampa omutima ogupangisa obana ali afuna sente. By the way what's last year by the way sibanga den mwaka gwedde mu ngo mukaga osenguse ya nsenga sina de kintu badde nechi ninga de bujjo nkola sente ngo manyi tibakusuza weba kati nga sente ndiandie kusindika ko waffe mu kyalo segere kasina kiki ngulamu nti byakwezimba kati ngena ngulo mukade ompaliso mukade kanu ka 3 ku mukaga kana kati kakadde nakagula kakadde mitwalo eja esatu ngulane bukati ni wa mutwalo 2 n'ekidomola kimu ne bafu eja nanyingira akazigo baze na omuzigo gwena pangisa sapangisa mwezi napangisa wiki yes baje alunaku yes basi kati ngumala ajja kumpi buli wiki eze soko nindeko yes tonvuga mu speed enyumba z'olunaku ze zibeera zitya deire katugeze osofuna enyo eyebire bitano sofuna yesatu nasana je ziri eyo nyumba ya 13 yes olunaku ngalosola mu osasula nenge bitu yemu ebiri ikimu fano ne cheze njagalo okulaba yes je zikalo ne yenya nga double nga simbo bulungi store buli kimu kiri enyirya bulungi chanya yes mu malagenda no ngane bitu yemu ebiri obanga sasula enyumba y'omwezi ninga yayagala lunaku eno jo sasulire emyezi oleta ebintu yes ne bibeeramu osasula yenga buli lunaku yes ayagala ennyazi yes obe satu zo bebiri ebitano obeera ng'osasula nnya omwezi zibeera nga sinemeka obalagala nga tukaze nya times 7 28 that is mitwalo ngena something 28 ebiri kanana yes buli week yeah yosasula ngwe mwezi gwo wala kati osasudde mwezi mu lunaku wiki go mwezi kireka gye batwala n'ebintu ne babyera ennyumba zebateera yonna kati mwala kati mulimba nti nasenguse naye mugamba ne mwana landiroodi mwana yeyisiza bubi siwe yasibidde ebintu byange mu nju nanaje mu yasikafaliso kati nke walabanga ali mu katanda bebi muleke tunakola ebirala anangamba alikuwe mwana yali nnyo wa lugezigezi nnyo anakapanka nga gamaze tebali nzimbawuliza nobakuba ngala ntwali nga namunyize tantuleko butuzi wanagenda namanya amazima tangobe era bambi yagategera luvannyuma ng'ayisa n'omwezi kati yajja ewaka waboda amukima era akazi kawe kali amuleeta gye nasengukidde linavuddeyo tulira waboda yali muzibu yali kyali wange nnyo ne kati amuleeta naye yajja mpokera nabwa mwana nga mukuyeko nimwagenda okugaye mwana bintu babisibidde mu nju ajja mpokera nga mwana kyali wa mwana bintu babiwambidde mu nju mwana aliyo mwana kati asula na ku ttaka ne mwana kasaye mukazi yagala lwakiro emitwalo 8 amuddiza ebintu bye biki mwana katadewo nnyo ekibeera kumbe buli mu lukwe gwe kibeera yes mwana yajja ewaka n'akonkona yali akonkona mu nnyumba erimu ebintu ng'ewaawala akafalizo kali wali mu kaso mwemoto kateritu munge dinsa nataddemu bijaketi nalinanga bati omuwala agenda akola ki ayingira yambuza ekibuuzo ekya nyingidde wa neiba nyingidde wuo wawange ngadudde kafalizo bwendi sinze mutini ngadudde kafalizo bwendi mu kasonda nga sinadde blanketi n'essuuka oyo wa boda yazimpa ezatandika ngoba gwe ate yangoba lambu yayogera kulinya no kale ndooza yeesalamukko ne twali tumaze emyezi ndooza ng'ena kati nga twemanyidde nga kati nasala emirundi gy'addajja ne musalako nga gyatandika okugula bintu kati yajja buli wiiki nemugamba leero siriiyo mwana okisige nabeerayo waka nagamba omusa mukazi akuwa ebintu byo gende wakiyamaani biki mugamba mwanze sikaana n'abantu obuntu buti nindi bigula kibosire nga bwayogera tukola bikole ne wabitwala njagulire kumbe tekwali kyange n'ekimu era kati nakuba bambi tetwawangala nnyo naye omuwala twamala emyezi nga 8 ekyamuwuliza saa zinene sikyamuwuliza olw'ensonga yakola ekintu ekyanyeeza ate ki omwala oyo twali tumaze emyezi nga tugeze 5 aŋŋamba yabagendako waffe ewaffe like okula kule waffe yes wa step daddy mugamba
kati nga waffe tebamanyi nti nkwana oshegere tebamanyi nti mbana abawala tebamanyi nti ebyo biriko kati mama ngena mugamba ati ndyeta mukazi